Obwebali nnyo gwonna wenna anti munnange twekuumiddewo wano eno ku mukutu gwaffe guneno omulungi. Ebifaananyi ebyo by'oli mu kulaba era by'ozze olaba okuva emabega wali eri, munnange ye omwana omuwala Teddy. Ono bw'atyo yalabise nga yatuvudde ku maaso olunaku olwabadde olw'eggulo, bw'atyo mu kiro bw'atyo bwe yalabise nga munnange ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono mwana muwala abadde munnange muwala wa omugenzi Pastor Yiga, era nga ono y'omu ku baganda ba Andrew munnange oboolyawo be yali yasigaza okuva kitaabwe bwe yabava ku maaso. Ono munnange abadde muwala muto alabika obulungi nnyo nnyini ddala, wabula kya nnaku nnyo era kantwale akaseera kano munnange okutegeeza nti ono yatuvudde munnange ku maaso mu kaseera katono nnyo 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 nnyini ddala. Ano munnange ensonga kwezaavudde tezinnaba kumanyika bulungi, naye okusinziira ku ebyo ebifuniseewo kiraga nti munnange mwana muwala ono yafudde kiyite, oyinza okkiyita ekibwatukira munnange, era nga munnange okuva mu nsonda ezeesigika mwana muwala yafiiridde mu buliri wakati mu kiro, era bw'atyo munnange yagenze okwebaka bulungi nnyo, naye munnange bw'agenze okukya nga yassizza dda ogw'enkomerero. Hano munnange yafiiridde wali esayidi zaawali eri munnange Magere, nga eno munnange gy'abadde oboolyawo awangaalira ne mukulu we munnange Andrew Jengo, omusumba Andrew Jengo munnange omwana wa Pastor Yiga omukulu, yabadde akuuma abaana bano. Munnange yatuvudde ku maaso nga kya nnaku nnyo nnyini ddala, wabula njagala nsooke neebaze abantu abasabira mu kyaki ey'omusumba Yiga wali eri munnange e Kawala olw'okuvaayo ne musapootinga omwana mulenzi Andrew Jengo nga mumuwa ku ssente, okumusondera ku ssente, bw'atyo alabike nga asobola okutegeka oba n'akola enteekateeka z'okulabika nga batwala ate muganda we omwoyo gwe bwe gutyo gugalamizibwe e Masaka. Ono munnange yatwaliddwa e Masaka olunaku olw'eggulo, era bw'atyo emmotoka empitirivu zaasimbudde okuva ku church nga baakamala okumusabira essaala munnange, bwe batyo ne bamwolekeza Masaka eri sayidi eri ku Masaka Road, ne bamwolekeza eri e Bukomansimbi munnange, era nga yalabise nga waakuziikibwa olunaku olwaleero wansi. Wabula twebaza ddala abantu abazze basapootinga omwana ono Andrew Jengo wamu ne famire ye, era abamubeereddewo. Akaseera ke bayitamu ko si kangu nnyo nnyo nnyini ddala. Okuva kitaawe munnange bwe yalabika nga yava mu nsi eno yali mpagi y'amaanyi nnyo nnyini ddala, wabula embeera bw'etyo bw'ekyali. Baganda ba Andrew abalabiridde, era ntwala akisa kano okwebaza omusumba Andrew Jengo munnange okulabika nti ate munnange abadde agezezzaako ku myaka gye emito obuvunaanyizibwa abadde na bungi nnyo nnyini ddala, naye afubye nnyo era alabiridde nnyo baganda be, era credit munnange ngikuwa, olagidde ddala omutima ogwa bwataata. Ano nga tugenda mu maaso, mwenna abanaayagala munnange okulabika nga omusapootinga omukulu Andrew Jengo, munnange ojja kumunoonyako ofune ennamba ye olabe engeri gy'omusikako ku mukono, kubanga embeera si nnungi nnyo nnyini ddala. Wabula nammwe aba church tubeebaza okubeera nga musapootinze omwana ono, wabula njagala nkujjukize nti ono si ye mwana yekka gw'abadde ayina, oba si ye muganda we yekka gw'abadde ayina, wabula n'abalala bayina bangi bakyali mu kulabirira, era essaawa zino obuvunaanyizibwa alina bunene era bw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Wabula tukusabira omulemirembe mwana muwala Teddy. Ono nno munnange okuwaako ku byafaayo bye katini ebitini nze ebyemmanyiko nga nze omu, munnange muwala abadde ali simple, muwala abadde ayagala nnyo munnange okuyimba n'ebyamazina, era ng'abadde abyettanira nnyo, nga tabadde na buzibu bwonna na muntu, era nga abaddewo munnange nga alivinga obulamu bwe, naye bw'atyo Katonda bwe yageze n'alabika ng'ate munnange omwana muwala Teddy yatuvudde ku maaso. Kino nno kikubye baganda be enkyukwe,
kye balese mu maziga amangi na miranga na kwaziirana era bw'atyo munnange avugiddwa okuva Emagere eri bw'atyo n'aleetebwa mu luseregende lw'emmotoka bw'atyo n'alabika nga aleetebwa ku kyaki e Kawala bw'atyo ne bamusabira wamu n'abasabi b'e Kawala okulabika nga ate munnange bamukubako eriiso. Evvannyuma ono yaleeteddwa ku lunaku olw'eggulo olwa Sande era bw'atyo olw'eggulo yatuuse bulungi nnyo ne bamukubako eriiso. Evvannyuma oboolyawo ate oluvannyuma ku ssaawa zibadde nga 3 ne batandika olugendo nga boolekera olugendo olugenda munnange eri e Bukomansimbi, omwoyo gwe gye gugenda okulabika nga ate munnange gugangazibwa baguteeka nga guganzikibwa. N'ensonga eyo ebyo bye nkuleeteddewo okwo bye bikyaliwo naye nga ngenda nkuwa updates zonna zoyagala okumanya waneno ku mukutu. Just weekuumirewo na buli kimu obeere nga ate munnange okifuna nga bwe kigenda okubeera nga ate kigenda mu maaso. Ebinaaba bisinzeewo ebinaaba bifulumye oba ebinaaba bizze nga ebinaaba bizze bwe tugenda okubikuwa nga tetugasseemu ate tetulina kye tuggyamu wabula nga bwe bizze bwe bityo era munnange tugenda okulabika nga tubikuwa. Weebale nnyo, weebalire ddala gwe nno munnange okutwekuumirako era weebalire ddala ddala ddala.